Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde mbalage ebyo ebigenda okunyiriza ebimuli naddala ebimuli eby'ewaka. Nkusaba ofune obutungulu oggyeko tubiyita ebikuta by'obutungulu ebyo by'olaba ebyo bijje ku butungulu bulungi nnyo, birungi nnyo binyiriza nnyo ebimuli ebyo ebisimbibwa ewaka. Bw'omala okubiggyako ku butungulu nkusaba ofune ekikebe oba ekintu kyonna obiteekemu. Omala obiteekamu yiwamu amazzi naye olina okufuna nga biwerako ebibeera ku butungulu, funa nga biwerako. Bw'omala obbifuna biteeke mu kikebe nga bw'olaba, yiwamu amazzi omale bisaanikireko obitereke ennaku 3. Funa w'obitereka ennaku 3, amazzi gajja kukyuka kkala nga bw'ogenda okulaba. Bitereke ennaku 3, omala obbitereka biggyeeyo. Nkusaba obeere ng'obiyiwako akati nga bw'obiraba biibyo byo bikyuse kkala. Just bitereke ennaku 3 zimala. Bw'omala obbitereka tandika okugenda ng'obifukirira ku bimuli byo by'olaba nga tebirabika bulungi. Amazzi ago g'olaba galimu ekigimusa ebimuli ebyo bulungi nnyo. Bw'omala amazzi nga bw'ogalaba genda ng'ogayiwa mu bimuli bigenda kuba biddawo, bigenda kunyirira, bigenda kulabika bulungi. Ebyo ebikuta by'obutungulu birungi nnyo mu kunyiriza ebimuli ebibeera nga tebirabika bulungi. Beera ng'oyiwako amazzi ago bijja kuba biddawo bulungi nnyo. Ekintu ekirala, ebimuli ebyo olina obbifaako, beera ng'obifukirira amazzi ku makya ne kawungeezi, oba buli ku makya bifukirire amazzi. Ekyo kyo kikulu nnyo kuba ebimuli bw'otabifaako biwotoka kuba jjuuka bibeera mu bukebe butono ate omusana guba mungi. Kati obeera olina bifukirire amazzi. N'ekirala teekako eddagala ng'eryo erigenda obbiyamba okubeera nga bigimuka nga birabika bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.